Gamba nti musajja kakati atuludde n'ennyimba zayimba ezirimu kankanya size nnyimba ez'emyaka gye yandibadde ayimba kakati ku myaka gyatuuseeko ebintu ebizimba okusinga okukakankanya nga n'abamu ku bo abakulembeddwamu eyali omutegesi omuleesi w'abayimbi wano mu ggwanga Sudiman ng'agamba nti ennyimba ezo singa kibadde kisoboka mwami Bebe Cool n'azigabira oba mutabani we ye n'aba nga yaziyimba Bebe Cool bwaziwuliriza. Bebe Cool avuddeyo n'ategeeza n'akola omukko gw'ekiwandiiko ekinene ku nsonga eyo n'agamba nti nedda bano just tebamanyi kye baagala naye nga Big Bebe aba Bebe era ekintu kino akibala. Bebe Cool agamba nti eky'emyaka ye ekizibu ky'alina nti abantu bakwataganya emyaka gya Moses Sali ne bagigeraageranya ate n'omuyimbi Bebe Cool so nga ababiri banjawulo. Moses Sali yakuze, Bebe Cool akyali muto ddala kyana kito bambi ate nga bano abamwogerera balabira ku Moses Sali ne bagamba nti tasaanidde kuyimba nnyimba ng'ezo. Andika namuyinira plan sajja mu music kuzanyira muzanyize so nalina okutuula nenjiya music mukoze ntya mufudde ntya business si just kuyimba. Okimanyi bulungi nti abayimbi abasinga mu Uganda bamunsi kyebamanyi kyokokola ye music oyo ate era bwaggwawo tebaba na kirala kyakola kyakuzaako ate ng'ekyo ekintu kitera kujja nnyo nga abayimbi bakuze. Nze nanze kukiyiza ki amagezi ne ngamba nti kiki ekirambezaawo ebbanga eggwanvu mu music. Kakati buli muntu yenna nga businessman alina okutuula wabbali n'alutta ogulawo company ebeera ne target market mu nsi Uganda y'ensi yo esinga abavubuka abali wansi w'emyaka 3 mu nsi yonna bali 77%. Ogenda okutuula nga music abantu abamulinamu interest esinga obunene babeera bavubuka. Music ebeera pyramid, shape ya pyramid ekimanyi wansi wanene waggulu watono ate nga pyramid era ojambuka bwambusi buli wokula so bw'oddira pyramid eyo n'ogiteeka against age kuba buli muyimbi yenna atandika nga muto amala nga mukulu. Ojja kiraba nti mu buto obeera ne bafaani bangi bw'okoze nnyo ng'olina erinnya naye gy'odda ng'okula bafaani bakendera tebakendera lwakuba nti tomanyi kuyimba oba bakolye oba kiki bakendera kubanga baba bafunye interests endala. Abamu bava mu nsi eyo ne bagenda abalala bakula ne bafa abalala bafumbirwa ne babanga tebakyalina interest eyo bibeeramu nnyo abamu bakyuka ne baagala omulala kugamba bagenda bakendera so bagenda nga bakendera. It's up to you the muyimbi okuyita music wabukolanga lwakuba nti onabafaani abo b'oyagala okusigaza abatono up to you gwe n'osigaza abo b'oba olina ku level ya pyramid woba otuuse oba okutunula wansi gy'ova n'otaapingayo nayo n'oba ng'otuukayo. Bebe Cool agamba nti teriyo mu nnyimbi yenna gwe baali bagambye mu nsi yonna nti bw'oweza emyaka 2 bw'oweza emyaka 4 ebyokuyimba biveemu naye Abannayuganda bakikwata bukusu. Nze nga Bebe Cool kyenkatikako nnyo nti mpapula abantu nnyo obutaleka bayimbi okuba nti tebamanyi kintu kino okulaba nti bakiyiga ne babyetegekera nga bukyali. Olabye ekiba abayimbi abasinga bonna batono nnyo abasukka emyaka 4 ne basigala nga bakyakola e Uganda batono nekibeera nga zifu bateekawo akapande nti buli aweza emyaka 4 okuyimba kukola ki kusitule. Okitegedde bwe weebuuza abayimbi abali wakati wa Bebe Cool n'Africa wakati awo kuba Africa eruddewo nnyo naye abali wakati wa Bebe Cool n'Africa bali luddawo baalagawa bangi nnyo naye kye baakola baakita ne bakola ki ne betuumula so ng'ate Africa weri ekola bulungi nnyo. So mindset y'Abannayuganda ey'okusigala mu bwavu yebalowoozesa ebintu ebyo. Bebe Cool agamba nti abayimbi bangi nnyo basinga emyaka naye ng'ate abasinga okunyirira era nga bw'obateekawo awo ababiri ekibuuzo kibadde kisinga okuba ekikulu eri abantu bababuuza Bebe Cool
asobodde atya okubeerawo ng'ali relevant for all those years. Lwaki kimbuuza buli wendaga ye how come alabika ng'omuto ng'ate abalala tulaba of course abayimbi bangi nnyo bentuliranga bato nnyo ku nze emyaka naye nga enfaanana yaabwe nkulusanye nga tubawa myaka gya buto oyinza okuza bakulu ku nze. Bayimbi bangi nnyo abagwa eddalu abafuna ebizibu kiva ku ki lwa nsonga abayimbi beeraliikirira etayimu eyo gyobeera babaterawo akapande akabalinze oba baasi eri awo erinzi oweza tunga oyingira eyo baasi ekuvuga ekutwala mu nnimiro. Bebe agamba nti music kati amulabanga piramidi kakati mmwe abatategeera nnyo bya music abannyonnyola piramidi bwekola. Njagala abantu batunulira ekintu kya piramidi eyo nti piramidi hafu yayo base eno eri wansi eri ey'abavubuka. Piramidi zalimu emirundi ebiri eyambuka etandikira ku myaka 15 n'egenda ku myaka 35 then be bavubuka then abavaawo ne bafuuka abakulu abantu abakulu okuva kwa 35 mpaka ku 10. Kakati n'obanga gwe bw'olinnya n'ogenda kwa 35 mpaka ku 10 abo balina kuba oli muntu mukulu. Kati businessman yenna ali bright okyuka n'otapinga ne wansi n'obanga bajjo balina mu ngalo kuba oli muntu mukulu then ne wansi mu bavubuka otoolayo. So bw'okulira beefe eya wansi eya 35 and below gavumenti yonna mu nsi yonna beeba etunuulidde economy beeba etunuulidde kampuni zonna ez'amagezi ez'amaanyi ezinvestinga nga bw'olaba Coca-Cola emaze emyaka nga 10 ku bannannyiniyo bakadde naye abaana abakola obulango osiraba ngayo mukadde ng'akola kalango ka Coca-Cola bonna baba myaka 16 kyokka nga soda anyitibwa paka ku myaka 10 okitegedde. Naye target audience bacha insisting nti abasinga okunywa tujja kutapinga ku baana abato obulango bwa Coca-Cola. Boloza lwaki kambu zirina budget ennene mu marketing strategies zaayo lwaki zitunuulira abavubuka. Njagala nnyo abantu baige okuinvestinganga tunulira nnyo gavumenti area gyetunulamu okay etunudde mu bintu bibiri sofa gavumenti ya Museveni oba ne president aliddako emeka mu Uganda tebalirekera okutunuulira abavubuka na kulima okitegeera. So kati kikulu nnyo omuntu yenna abadde ayasaka akamwake nga tamanyi lwaki Bebekulu akyayimba bizikwa abantu ate nga tagenda kulekeraawo. Kikulu nnyo amanye nti ne music nkyavuga nga nnyamba abavubuka abato okulengera concept y'emu successful companies gye zikozesa okusigala nga zikola ssente ne zibeera z'amaanyi. Concept y'emu Bebekulu gy'ateeka mu bintu bye byakola ki byakola. Bebe agamba nti kakati wekituuse abannayuganda bateekeddwa okutegeera nti omuntu bwekasaaweza emyaka 4 ensi eba etandise so si nti aba akaddiye wabula aba atandise okubaako ne kyeyeekolera era kati wetwogererawo kati Bebekulu atandise okubaako ne kyeyeekolera. Obaoliawo abantu abasinga balowooza nti mu music twajjamu bujja kuyoolayoola tuli bayaaye nga bwe batera otuyita tetulina magezi nga bwe batuneeminga bo bamanyi ensonga lwaki tukola byetukola naye ku myaka gino kiba kikulu nnyo kinkakatikako ku experience yange kati okubuulirira abantu ebintu bino nti kola business nga naawe otunuulidde abantu abasinga okubeera important okay akolayo kati batunuulira akola TV zino batunuulira abavubuka kuba batandika amaka kati gwokola otya business etatunuddeawo mbukubanga okaddiye emyaka 4 gyakakati ze 20 za leero ebintu byakyuka abaana b'emyaka 2 tebalina kye basobola kukola obulamu butandika ng'oli 40 ge mazima amatuufu kati wano nsobola okukola vidiyo ey'emitwalo nga sigiwuliddemu na mu nsawo kyova olaba kinyanguyira bwenkera ku makya ne ŋŋamba kati bannaye sikyasobola bulamu bubeerawo nga siyamba bantu. So life begins at 40 kati ate ka life yange yakatandika ate gotye ng'omba batukanirako lwaki nyimbira abavubuka waliwo ntenga amaanyi ku bifulu by'abavubuka muddemu ekyo nyoyongereyo. Bebekulu agamba nti wano yasala ebigooli n'abisala ng'agezaako okurebrandinga era ne muwogana ebintu bingi nnyo jasi ng'ate ebyo mu bizinesi bibaamu omuyimbi yenna ateekeddwa okukola kye bayita rebranding oba bizinesi yonna.
nnyo concept bonna abawuliriza Simba bagijjemu okwetya. Tubuulira wano wennakkiriza South Africa n'ensala enviiri n'ensala ekigooli tebaawogana naye bw'ogenda n'oddayo ekifaananyi kya Bebe Cool kiri ekikadde nga Bebe Cool akyalina enviiri eza dread ezijjudde ku mutwe n'ekyanga ekipya nga maze okusala ekimemeya kiriwo ekisinga okulabika olwo ekyakakati kakati kwe toyagala kulabika bulungi kapalaga. Ekyokubiri bw'oba olaba maketi y'abavubuka ebadala biri ebiviiri ebyabalafite ebijjudde ku mutwe oba bakita rebranding. Buli mubanga olina ekintu ky'otuntu kikuza abantu olina okwegendereza ebisevero. Abantu batuba time ne bakikoowa naye gwe ate ekyoba osobola okusigala ng'okola rebrand it kikyusa enfaanana embooma esigala yeeyo naye enfaanana bw'ogibawa mu ndabika endala baddamu buto ne bakikola ki ne bakitwa osoyinza n'okukyusamu mu mpooma yakyo n'empakeginga. Uganda Batteries yatandika dda ng'ekola emmotoka ekola batteries z'emmotoka eza kabuleeta ng'emmotoka tezaalinanga masannyalaze munda nga byonna biri mani. Naye abazungu bajjanga bakola emmotoka nga zigenda zikyuka. Uganda Batteries teyalekera awo yayiya amagezi n'eraba engeri gy'ekolamu batteries nga zikola mu mmotoka ez'amasannyalaze. Today emmotoka zonna za masannyalaze era Uganda Batteries ekyakola ki battery. Kakati zina Uganda Batteries yatuuka kati mwegammwe bikadde ne baggalawo kampuni. Bebe Cool